Febuddo era ddala febuddo kubanga tuyimbye emyaka 25 mu nnyimba z'amasomero nga teri atuwunyamu. Amanya gange yenze Diana, school girl, promota w'ennyimba z'amasomero yekka mu Uganda. Tubaniriza ng'ensonga lwaki tuli wano, Buddo Senior Secondary School kwaya yaayo eweza emyaka 25 okuva lwe batandika okuyimba ku mbaga ya Kabaka mu 1999. Ennyimba zino buli lumu lulinga kasaanyi kagenda kakola ebyako naye nga zinyumira bunyumizi nga we zinyumira abantu abalala era nzaagala bwagazi ng'abantu abalala bazaagala. Okuyiya ennyimba z'Obwakabaka kirabika nga kyajja olw'entandikwa yaffe okuba nti yali embaga ya Ssaabasajja ng'afuna Nnaabagereka. Kati ekintu ekyo kirina akakwate kanene ku nsonga yaffe okuba abayimbi b'ennyimba z'Obwakabaka ennyo okusinga ennyimba endala. So nno n'ennyimba endala tuzirina nnyingi naye ez'Obwakabaka zino ze zisinga okuvaayo oba ze twatandika nazo bwe twalaba nga ekintu kiwoomye okukakana nga ekibadde kiwoomereza kifuukidde enkenku ne tusobolera ddala n'okutuuka leero. Era nsobola okugamba nti tuli bachampiyoni b'okuwanika ennyimba ezikwata ku Buganda, Obwakabaka n'obuwangwa bwa Buganda. Kirabika tewaliwo atuwoomamu mutwe mu nsonga eyo. Terubadde lugendo lwangu bannange nga tuyimbye ennyimba ezikuzizza abantu okuviira ddala eri ku mitima gy'Abaganda ne tuyimba ennyimba ez'enjawulo nnyingi. Mutuguza mpewo n'ennyimba endala tubagamba nti ennyimba zibanyumidde nnyo. Tuyimbye omulembe Omutebi, ettaka, Mutebi olimpologoma olwo ye hiti yaffe ennambeemu n'ennyimba endala nnyingi nga mulaga nti zibanyumira. Buli mikolo gya Bwakabaka ennyimba zaffe ze zivuga mu butale, mu motoka zammwe, buli wamu ne tugamba nedda tetugenda kujaguza myaka 25 mu kimpowooze. Katujaguze n'abantu abanyumiddwa ennyimba zino.